Teyaggwayo yali ateringa kati paati tugirindiridde naye tetumanyi oba najja kubanga tomanyi omanyi omukulu yasalawo nti oba nakyambadde jangu obaeko byoyogera oba nedda so byonna bya mukulu. Martin Ndijo Simon Munene mu kibuga ffe tuli wano kubanga tukutwalira ddala tukulisaayo yakedde okubanga okola ki onoonya amajja naawe ali mu night shift blood wangegezako kubanga oyiyayiya akasente kanyuma nga kali mu nsawo ate tewali kintu kimalamu maanyi kufata mwaka muyala n'ofata omulala abamu omalamu bumazi ddakiika 3 n'owulira ng'ensi egaanyi kitegeeza ati otegeddwa okubanga onoonya ku majja Martin ogamba oti andi bulungi nnyo just tuyindiridde kwogera kw'omukulu babe ekiddako kubanga kakati jjukira isokadde abantu bafa ewaffe Lugazi eyo nkedde kufuna mawulire nga bagamba nti prominent people omanyi abantu bangi bafa naye olwo aboogerwako ne bagamba nti nga bakubalira nti ewagundi nengamba ki ekigenda mu maaso mu ggwanga so tubasaasira bonna bonna bafiiriddwako abantu baabwe bali malwaliro tubasaasira nawe muwone kubanga wadde waliwo abafa naye ate bangi bawona so kati bana bawona batuzaamu essuubi emboozi ezo zitiisatiisa ku Facebook muganda wange ng'ofunye covid tekitegeeza nti ogenda kufeeca oba olaba zi RIP zikususizza data mugjeeko ku simu gwekolako exercise ku pressure just normalize toba ku pressure nze njaga ba encouraging kiri nti wogoberera SOPs ezateekebwawo nawe n'ofuba okwejjanjaba n'okwambala just mask na bino byonna bangi bawona nga atadde ebikola biri bye twavumiriranga Lord Mayor nga ate byatandiseeko kizaamu essuubi nti bangi bawona Nairobi ali ku ddagala e Nairobi ate atandika atya ebigundi ebikolakola nze nagambye wetunaviira mu lockdown eno Martin njagala tusooke tutandika akayimbo kawulidde aka Eddie Kenzo one of the most lucky and omusajja omwaka asinga okumanya endongo eno versatile artist agenda n'agikuba eno yaffe ey'ekidandali nodde eno omanyi agikuliddemu waliwo omuntu agwa obugi mu bintu niwabeerawo omuntu akulidde mu kintu Kenzo nali naye lubiri ng'oledde ayimba asoma samba omupiira so bino ebintu abikuliddemu oyinza okulowooza nti Kenzo akola ebintu bye by mistake 95% production y'ennyimba ze Kenzo abamu mu gundi yakugamba ng'ira kibiiti kino kola bwoti ate n'engeri gy'ateekamu muga Katonda muggulu ayinza okukwata lesse Muzeeyi Moses Matovu oba n'akwata Salumach n'amugamba jangu onkubira omulere bana balabe batakola n'amastering ennyimba ezo so studio agibeeramu tebajja mutambuliza butambuliza nti omanyi waliwo kana akayimba kagula no akibeeramu ng'omuntu n'akifiiringa n'akifulumya nga kyekinyini kituusa okujja kiyidde n'akijjula ne tunyumirwa gwe omuyimbi aliyo n'omuntu atandika koppa Kenzo engeri gy'akolamu ekintu engeri gy'akolamu ebintu mu ngeri ennyanguula bakayimba ketulina akasinga okuba ssaawe it's a weekend kangu nnyo nekigobera atasobola kuyimba akasobola tunuulire eri endongo sango engewaho sango there is the way the guy makes his things very simple. Nesa ime kyebuuzibwa sente zino ziyagobye zigobeka Mukende TV Kenzo waliwo kampuni ey'omwenge eyaleese eddiiru nga Kenzo buli mwezi agenda kufuna sente zisukka mu kawumbi n'agamba nze basajja mmwe n'akava ku kaaba sente zammwe sizaagala yagaye sika sente n'eddiini yange ey'Obuyisiraamu njagala nnyo gye nkulembeza sente nkulembeza ddiini sente ne ziddako kakati ekiri kyonna kyonna ekikootana n'eddiini so akifunamu sente era mabegakkawo abantu abamu batandisa ebiboozi nga abadde ayimba ku bivulo ebisponsalingiddwa omwenge bibiri byanjawulo Eddie Kenzo kati wetwogerera muganda wange yagenda ku kaaba kati ebimu takyabyagala mbadde nyogerako ne mukwano gwaffe Faridi Mpagi ng'agezaho okunyonyola ebintu bino nti ekintu oba nga kwegamba tokitegedde okiguddemu bugwi toba na musango nate obanga okitegedde n'okikola kuba musango ndi kati Kenzo okujja okuyimba ku kivulu ekiri sponsored by Mwenge bayinza okuba teyali mu nteekateeka nga tebimanyi naye kino bamugambye sayininga nti ogenda kutunda omwenge promoting omwenge awabitegedde kati aba akoze ensobi y'amaanyi era Eddie Kenzo si yekandoza ne wiiki eno ni Pogba Omufalansa yakutte ku gundi ku Euro egenda mu maaso omwenge gwe yabadde Ronaldo yagobye soda gundi yakute soda beer namuzeri kwa Ronaldo naye yagambye edda ye Ronaldo ayina kampuni ya soda muteeka mu sente kati ate no sponsor wa yakozemu bubi okay si bwe kubanga yagenze n'akwata soda wabali n'amuzze ebbali
nakwata amazzi naga nti munywe mazzi nga ninga agamba tebanywa biri erirwaki sebo Chameleone bamummako ddiiru Chameleone yali ku Kivulu ekimu ekivulu nga gundi ye musponsoringa omwengo ogumu gwe gumusponsoringa Shemu Ssemambo najja ne gunjezo nga basina kagusunda Shemu Ssemambo wakola kire Chameleone bamukuba ebifaananyi kampuni eri negamba ffe tukutadde mwezi tukuteka mwezi affe kwata by'abantu ne bamumadiiru kati nooli sebo gundi ani Cristiano Ronaldo yabadde musajja mutuufu ye Pogba yagukuta omwenge n'agujjawo n'aguteeka wansi kati Kenzo takomye kwogera bwogezi ku kyamwenge guno ddiiru gye yagobye ey'obuwumbi n'obuwumbi wabula si musanyufu bapromota bafunye ssente buli promota afunye ssente alaga abayimbi babadde ategeka n'ekivu kye yategeka ffene tukimanyi bulungi nti bagenda okugalaga Kenzo alina show wanegundi ekololo show eyo yali yalubanga ye mutegesi Kenzo ye muyimbi kyotegeeza mu byakola ki bafiirwa naye yeewonya up to now ku ssente ziri close n'akawumbi lubaze yafuna tamumegulira nkwade nusu tukwata naye luba yali tamaze kumuwa ssente muyamwako butini yagaba luba yamuwako je sika deposit katono ng'amusuubiza kati pingi nti shite yaliyo naye nga luba yafunye ssente Kenzo yabadde asuubira nti luba jamuwayo ssente yakoze ya Kenzo nti naye tegese Kenzo edi Kenzo nafuna obukadde n'obukadde tuwe tusoke tulabe ensonga ezo ddiiru yali ya ambasada waliwo abantu abaali balina omwenge gwabwe baagala okutunda mu Africa nakati bagutunda seze enjawulo ne wano naye nga bagamba visitinga bizinesi egenda maaso naye nze nganza okusinziira ku background yange ne following gyenyina y'abaana bato loza kyandibadde kirabika bubi okuba nti nvawe nekonfrontinga omwenge sigulinaako buzibu abagume kyabwe naye nze nganze sigunywa era ndowooza si kirungi kubanga nvayo ate ntandika okukola ki okukwata amacupa naye singa oli abazze nti kupulesinga baanaye ku posita na show bikiye it's okay kubanga togenda keera ku mate genda otuulemu baye naye ate abawagizi bange abamu banywamu ate era sibalinaako buzibu bwokiraba dini tenzikiriza ate n'abantu bendi presenting abaana bato oyinza muyita bijinga kuvaako sente ezo nyingi era nandizeetaazi n'ekisinziira zivudibwa eba ziziziti emanye no business yali yateekamu afune kisegere yali yateekamu afune nze yali yampaako ka deposit katono kati yali yeetegese naye ng'era alina kumumala naye bw'abanga byansi byakoleka kyonna kyeyazannyana kama yasinga n'essimu inaako buzibu bwe bityo bwe byajja tobudde bwo buno rehearsal biki byewazungu kati neze yali yampa nali naziteeka mu rehearsal naye mukama yasinga okuva kuba mukama yamanyi lwaki ekyo kyajja naye nze nkyali mulamu nyimba tukyaziyimba bizinesi tukyazikola kati kiri gyali okukola omulimu gwe nga bwalina ogukola nenze simubanja sijja kulima nti mulinako n'obuzibu. Thank you so much. Sabayimbi, East Africa's #1 music export ye Edirisa Musuza era muganda wange bwe twogera bangambye ali awo ku UK Mall ne musajja wange Ajuma Lukatongole bagezako kubanga betegereza ensonga sebo olawe wali omuganda mukwano gwo dobozi ly'ekyebando Segirinya tubadde tuli awo tugamba ensonga zonna nga ezitambula mu parliament Segirinya gwalina okuzitubulira osirise weekweka amawulire amalungi bangambye yatandise eddwaliro Kawempe North Simanyo Hospital era mbu ati akiikira ekitundu ekyo MP agamba nti omusawo olina okuba nga olina omutima ogulumirirwa abantu okuwa omulimu mbu yatandise n'okunoonya abasawo era kukulumiddemu abogerayogera ku motoka ya Bobi Wine nti official spokesperson bagimukwasa Bobi yamugamba baile Bobi yayogerera mu mawulire nayaga nti ayagala kintu kyonna kikolana n'emmotoka yange Segirinya ye mwogezi w'emmotoka yange so abadde alina okwogera ku nsonga eyo wadde ng'ensonga enkulu ebadde yakwanjulira bannakawempe emirimu gy'atandise okukola agamba kyali mugonvu naye okuba omugonvu nekimuggyako obuvunaanyizibwa bwe n'obuvunaanyizibwa abantu Kawempe bamutuma alina obakiikirira alina obasakira so atandise okusaka batugamba nti bamuwaki
alina okudde batuuse gundi era agambye essaayo naye najja kubaddayo murabadaba style ng'afulumamu murabadaba style kubanga njagala ononye ku kidandala oba awulira atya ng'alaba Ssegirinya ali bw'ati kidandala bayiba Ssegirinya kyali mulwadde feesi ogiraba feesi ekulaga nti alinamu Mami Gulix wala feesi ya Ssegirinya eyo giraba eyo oyisi Ssegirinya oli taata waffe wuuyo gundi dadi Seggi amwita Seggi soko omutwe Seggi tumulabe ebigambo bibadde byakendeera naye nga bye ebikolwa bigenda mu maaso naye Ssegirinya wentererera ate mugenda kwewuunya nnyo nyina okugatta ebigambo bino byonna byenfiiriddwa kubanga bingi nnyo byesoogeddeko ebigenze binnuma era byonna nja bigatta mbyogerera olunaku lumu ambulensi mugiraba etambula nga tugenda turescuinga abantu baffe abamu abalina obuzibu abamu mu kiseera kino ekya pandemic covid ng'abantu baffe bafa emisana ttuku bafa ekifa mu koko teryayamba muntu afa nga alemeddwa nakutuuka mu ddwaliro yona nateekawo ambulensi eyo etambula 24/7 tetunagwe tukyajinga yadde amafuta tetunagwe tukyajinga yadde ekintu n'ekimu abantu batwalira bwerere mu malwaliro ate omuntu nemulindayo mu ngeri ebobera because nabyogerako mu nnaku zange 10 ezigenda osooka nga maze okubeera nga nfuka MP nti ngenda gula ambulance ate saakomye okunenga nyina okukola kye bayita Kawempe North Hospital eddwaliro eryaffe erya Kawempe North nga lijjanjaba abantu baffe bonna si bannakawempe bokka naye ndio bagenda diyita Kawempe North Hospital naye nga lijjanjaba bonna ow'embaale tekigana kujja mu Kawempe North Hospital Waluwa tekigana kujja mu Kawempe North Hospital ekizimbe olwedde bali mu kirinovatinga n'ebitanda ebyo byenjagadde mbigule mangu kuba kati biri ku black market bayinza okudduka ne babingulako amangu ate nze njagala mbeera ekyokulabirako eri abalala naguze bodaboda ekyo nakyo nakisuubiza bodaboda ambulances nti waliwo ewantu wamu nga emmotoka tesobola kuyitawo nga walaba muganda waffe Katumba Wamala yafuna obuzibu bodaboda yamutaasa kati nze nange nagambye kantandikawo kye bayita Kawempe North bodaboda ambulances naleese ezo 10 okuba nti obusobozi bukyali butini naleeseyo 10 ziyambako zigenda zinoonya abalwadde abafunye ebizibu abantu batansedde okunkubira Ssegirinya enju eyo mu Kawempe North sobola zifuna eno enju zafuuse za bbeeyi olw'ensonga buli muntu yenna ali gyali ayagala kusengukira mu Kawempe bantu batanse kati okusenguka basenguka era mulabe ennyumba eyo mu constituency endala enkalu mumanye nti baddukidde eno mu Kawempe North emmotoka twagibasesemya ago gaali maanyi g'abantu emmotoka eyo okubeera nga bagita era pulezidenti yadde nali bubi nga ndi mukosefu ninawulira nga aga nti ensonga z'emmotoka eno ezisinga muzibuuze Ssegirinya ekituufu kiri nti emmotoka eyo balina gisesema kuba bwe bagitwala ku UR eyasooka neyeroking enzigi yo yennyini ng'emmotoka teggula kale abasajja ne balimu ne bagaa nti kikye tugenda okuzzaako yerokinga kuba eri emmotoka bagikolanga omusaayi gwewulira mwagulanyi ODA yasaculatinga nsigenda kulayira kituufu yatambula newaliriza bwewaliriza okujja kubanga mu parliament bateekawo enteekateeka nabagaa nti banne buli omu oba osobola kujjira ku muggo oba mu kugulu kwakutuseeko bakuteeke mu kagaali akalala nawe ojjire mu kalala naye olayire kuba twalinayo okulonda speaker ne deputy speaker kati nga nyina okulayira mu mbeera yonna oba nfa oba ki era nenewaliriza nenzijja nze Ssegirinya gomala nasiika chapati ekitalya okusiika chapati kwe kuba engalo ku ttaka booti nasiika chapati Ssegirinya ebikubya nsenkenye ekitalya enkukunyi zanfenkenye ekitalya nze mbabuulira mazima oba ebikubo byange baleetanga bireete bire ebikukuba n'abasibe banga nti ebikubyo nga byanjawulo Ssegirinya enkukunyi zino zo nga zanjawulo nnyo njabanyumiza sitole y'ekitalya era ajajinyumya bunyumya yo kubanga asajjako abadde atandise ebikuwe byange baleeta birete tebasibe anyway ebigambo bya Ssegirinya tebiggwa malojjo ye Mr Update kati yafuuse honorable update yajja okutuwanga update sizona zonna ezigenda mu parliament eri omuntu wa bulijjo omulabye nti mwogezi w'emmotoka simanye musayi mwagulanye Ssegirinya bannaye Ssegirinya olwera afudde kazinalo nga tayebaziza ku Mami Gulix nga abadde atukabiriyoko kiki omayi wagambye ndijja kubibannyonnyola kimalaga nti onajja bireta olulala kati yo tuveeyo omugagga si papa bamwagaza ki baagala mutandikako nga buula nanga byansobedde si papa nga yeewo omubiri mu kalulu nzijuka yayita va kiboga wagundi ewamama nankabirwa wano mu campaign ngali amawulire gatambudde wiiki nga bbiri wiiki emu wiiki nga bbiri mabega si papa mukwate finally tukonfaminze nti kituufu si papa yakwatibwa era ali ku poliisi emu wano mu Kampala gyamukuumira abafamire bavuddeyo ne looya we bemulugunye bagaa nti omuntu okuva yakwatibwa nakati tebafunanga chance sisinkana n'okumanya ebimufaako buli batuuka ku poliisi nga bagaa nti orders from above mugende waggulu ne waggulu gye batuuka n'ebibalemye
kwega basobeddwa kati basabye nti bonna bekikwatako babayambe bayimbule amini gundi sipapa waabwe oyo gwala bayo muganda wa sipapa yomu kubavuddeyo naku olwaleero naye munnamateeka wa sipapa nga beemulugunya kukwatibwa kw'omuntu waabwe n'okuba nti nno tanavunaanibwa musango gwonna bo gwe bamanyi beebuuza yakwatibwa lwaki bamukwata musango era mugwolo mukwata yalina butidda wadde ye butidda tebamutwala olimala butidda olimanyi bulungi ebisambi by'enkoko ebisambi by'embuzi si yagamba gundi babakyala bagundi soko twesitulabe baloya nga boogera sipapa muganda wange ate akuze yali awaddeko nange wange nga kyali muto ng'akula kati sipapa bamukwata wiiki ewedde mu hoteeri eyo Makimbye ne bamutwala ne bamukweka bamukwata nga lwakuna oba lwakutaano twakimanyako nti mukwate nga Mande eno wiiki ne tutandika okunoonyereza waawaali ne batugamba nti alikkira road ku poliisi ne tutuukayo we twatuukayo ne tugezako ofuna access kumulaba ne batugaana kyokka nga alina right otukola ki otulaba waliwo White Council Sam tukola naye yasooka ogenda n'agezako okubalaga ID y'ebikirooya ayagala access okulaba musibe ne bamukola ki ne bamugaana naye nga n'abasirikale bamanyi tomukwata alina right okulaba ki looyewe oba abantu be kati omukyala we gwe bayita Kyamira yankubira simu n'agamba kanze omanyi nti muganda omukwate ne mugamba sikoze ki simanyi naye kangeze okunoonya aliwa kati bwe twatuuka mu poliisi ennaku ziyisewo ntyo Tuesday Wednesday bubagenze bakola saaki bamunoonyereza biki byonna tebalina bye basanze era nze nalako search result report njirina eraga nti byonna byonna ebintu bye bali babinoonyeza nga teri there's nothing taken nothing found olaba kati olwokusatu wenamufunako access kumulabawa ku Kira Road ku poliisi awo wenamanyira nti webagenda wali Makindye kumukwata bakwatirako n'omwana ono record era Butida ono omwana yayimba bakabasajja banyuma yali ayina omuwala we naye gwali naye era awo naye bamukwata era mwana mulwadde aliyo ku Kira Road ku poliisi owulira ne bakwatako muwala ne bakwatako ne driver we bamuyita Julius era ali awo Sipapa Entertainment tukusabira muganda wange basobole okubanga bakuta ne police muganda wange mukolo gwamwe ne musajja mute kube sawa zo ne mugamba nti musibe muti bajjo ali ku TV angambye kwali nangamba biti bye mukolanga tembulide bantu nti nabizigude office empya bajjo no waffe office naye tusubire nti muganda wange togenda kudduka nga wadduka ku masengere nga tusasude angambye agude office empya bajjo kati bajjo lwakola office ngomanya bajjo ne Emma oli Emma Serugo bafunyemu wezigwawo baduka buli kimu bakireko wekiri mukwano gwo Gerard Kiwewa abasezala wawalukaga kagusunda ya sezala wa meya afunye diru y'omwenge kenza zigoba yagifunye yali kakati ono bamwita kagusunda era agambye ati oyawunya munyi n'atabire yawunyiza kenzo okugaana diru eyakawumi olw'omwenge nagamba nti olaba ffe tunoonyeza ya miliyoni emu kati onagoba yakawumbi naye abadde munaali awo bamujunnye naye bamuwadde ku first time afuusa ambassador ambassador w'omwenge ambassador to kuba ekibi aze kusayininga mwenge mulala kyokka aze ne brand y'omwenge mulala abasajja bano beetaaga okusoma soko omutwe tumulabe otulabye osayini bw'osazeewo gitwale kenza bakugitwala yandibadde mukyama kubanga musiraamu tebakkirizibwa kunywa omwenge kakati omusiraamu amakera atya okulanga omwenge ndi guwoma ani yagunywerako wa yebyosanga ndi wano mpuli awunya embizi akawuka embizi wakamanya otya gwatagirya kitegeera kati omutamiivu yono yalina abatamiivu banne mu ggwanga lyonna era ye ssaabanyi w'eggwanga kyova olabe bamusiba wali kulwa nantabotaba abatamiivu bavayo ne baga nti tekisoboka kati wabanga basobola nga temusobola kuggala mabala ku social distance nga temusobola nga kyekimutugala ne mu buliri muteeke mu social distance bano abayimbi b'ennaku zino bayimba sibanyooma olwokuba yegundi yammwe eriko ate mwe muli ku zirediyo mwemukole abatusula yemmwe benyini bapulezenta baani ati tetuwagwa mwalemererwa kwa adjusting newe mulikola mutya tetusobola kugwa
nsobola okugirayo yima nga 1994 nga tonazaalibwa ggwe naye nga esawa yaliyo wekweruli nga luyimba kisebo ekanyikoona nyitegemu akatungulu era munaalwaddaki mukasene sokosa akinge kugundiza mmwe ebyo ebintu byammwe bimukola buti kati ombulira negamba enyimba zimukuba ennaku zino simbi ku saidi yammwe naye ffe twayiyanga enyimba yadde nga ziwemula mu magezi yes nga muga tugende tukabala akalimbi kaffe kasigadde wabi balira kameme maama kitegeere ekyo ye musajja mukulu Gerard Kiweewa tata Merida ayagala akenge nakenkyakanywa bakakati abatya byonna bisanga waliwo yafuna accident wafuna accident omutwala mu ddwaliro emu wali emmengo yatuuka mu ddwaliro sobola kubuuza wannaye ecupa yange mugijjeemu nga mu mmotoka nti mweyayesibwesiga naye nga ecupa yange mugijjeemu bamugaa Kiweewa oli bubisoko kakkane tereera kakkana pressure ziri waggulaga nti bana ecupa yange yo mugijjeeyo ayagala ecupa gwolaba oyo ati ni muganda ng'endongo eno simanyi mitima mibi gye giva twasooka ne bakuba Dennis Kumapesa ne bamukuba AK47 kyekimu olwaleero saidi z'ekireka waliwo producer omulala Alan naye bamulumbye mu nju ye ne bamufumita mpaka bamusse n'ebyuma ne babitwala ebiri mu studio ye asinamanya mu butuufu nsonga ki entuufu kubanga ndabye siini eri emazeeko amagezi omuntu alumba omuntu ekiro n'amufumita natwana beyatute ekyo kitegeeza nti walina okubanga baddewo embeera etali ya bulijjo ebadde entiisa y'amaanyi naye ng'atusaba poliisi ekisookedde ekola omulimu gw'amaanyi enoonyereze ezuule lwaki omwana ono bamusse kuba omwana adeeyiya omwana etetenkanya omwana ageza okulaba nti nno obiraba nga byakweyiya nga bano betugamba nti bano future producers bagezako kwasaganya ensonga zaabwe mu bapukamingi b'ekireke naye munne ebibadde bibi nnyo saidi wali ekireka Kimalo asooka twekumboza eyo kuba ngambye alina oluyimba lwe ya producing ennaku ezo ng'alinga alagula embeera eno Kimalo tusooke tulabe bujenje okwogera ekikozi kwevudde kiyinza okuba ekizibu kyeni kubanja kuba nkulimbye kubanga Alani yabadde tamanyikidwa nti alina obuzibu aganda bantu mwanditutte nze atakyalina bazadde atakyalina mugaso si alina bazadde naye Alani alina abazadde be how are they going to feel how are they going to live bagenda kusigala batya baganda nti omwana waffe okukireka kamulisi atemuddwa bamufumise ebiso producer lano wano mukamulisi era essaawa zino we tuli ku siini naye nga bamaze polisi okubeera nga bamugjawo naye nga reactions nyingi nnyo tulemedde okutegeera ekituufu okugyawo nga polisi eneetuwa lipooti naye nga batuulira nti baessaawa bbiri waliwo abayogeddekoko naye naye nga ne baneiba benyini tebategedde bamusanze awo wabweru mu lujja naye nga wabaddewo struggle ey'okulwana tegeeza bayinza okuba bamuyise nga ne studio ye yabadde nzigule bamutemulidde mu studio munda ndowooza mu kulwana okungi ne bajja ne bamusuula wansi awo gwe gusoose bukyanga covid yatandika no gwe gusoose era tukyewuunyiza nnyo kubanga bwe bamutidde kumpi ne woofiisi ya chairman Werosi Kamolisi mwami John n'olwekyo nti ekitundu kino security yakyo nnungi polisi tulina polisi wennyini waggulu ekyemmanga ekireka naye polisi gyeri kibadde tetumanyi kiki kyavuddeko kitulemye okutegeera naye ng'abantu balina okkakkanya obusungu obeera olina ekizibu n'omuntu at least tomujja mu bulamu bw'ensi eno kubanga obeera omusuubiza ebintu bingi nnyo abadde producer mulungi alina abantu abamuyimiriddeko kwegamba generali si kirungi tusaba bannayuganda omutima ogwo gukendeere obusungu bukendeere okusinga okugyawo omuntu muwawaabire oba alina kyeyakukola kuba tetuyinza kumanya buli omu agumye munne yembeera mwe tugezaako okubanga tutambulira oyo omwana yakoleranga Disnats Galiwango enyimba bangambye mabegakawo abadde alina akayimba ke yakuba nga kalinga kali kweno embeera soko katuwemu katini tukalabe